Balamusizaako kansibe nti muli bulungi. Amanya Judy Ssemugabi Bakyayita. Nkomyewo n'olugero lwaffe olwa Ndibassa. Twalese Ndibassa ne Matovu bakkiriziganyizza okusinkana ku dduuka lyani lya Matovu waggulu ku Kampala Road. Ndibassa banne wadde bamugamba nedda togenda omuntu tomumanyi lwaki oyagala okugenda gy'agambye ogenda. Ye Ndibassa omutima gwali gukkiriza, naye ate ne Matovu omutima gwasigala wa Ndibassa. Bambi yayagala Ndibassa okuva lwe yamusinkana eyo gye beekonera mu butale, omutima gwasiima Ndibassa. Matovu muvubuka muto era nga musiizi wa bifaananyi. Kale yayina studio, edduuka li katuyite studio mwasiigira ebifaananyi, era bwe yatuuka ku studio ye n'atandika okukola ki, okusiiga ekifaananyi kya Ndibassa. Engeri gye yamulabamu n'asiiga ekifaananyi kya Ndibassa. Ndibassa olwannyuka naye n'agenda akole ki, atuukirize obweyamo Matovu bwe yamusaba nti nno bw'onyuka yitako ku dduuka lyange nina bye nkugamba. Kale Ndibassa yagenda n'asisinkana Matovu ku studio ye ku Kampala Road. Kale ebinaddako nja kubibabuulira. Kale mbeere bulungi akome.